Ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda ezzeemu okukikkaatiriza ng'abantu abakozesa passport ez'ekika ekya bbulu omukwafu nga bibagwanidde okuddamu okusaba passport empya. Okusinziira ku mwogezi wa Ministry Jacob Siminyu, passport ez'ekika kino ziggwako omwaka ogujja mu mwezi ogwokuna nga n'olwekyo omuntu yenna akyagiyina eby'entambula ze biyinza okumuyita mu ngalo. Sale aliko nga 4 ogwokuna 2022. Njagala okutegeeza bannayuganda nti enkola ey'amawanga gonna nga tuyita mu kitongole ekifuga eby'entambula kye bayita ICAO eri nti omuntu okozesa passport ogenda ebunaayira si wano kumpi naye ogenda emitala w'amayanja passport erina okubeerako emyezi 6. Kati salesale waba ali nga 4 ogwokuna 2022 kitegeeza nti emyezi 6 okudda emabega okutuuka mwezi ogw'ekkumi okuva mu mwezi ogw'ekkumi bannayuganda bajja kuba batataganyizibwa okufuna visa n'okutambuza passport okugenda emitala w'amayanja. Ono yalabudde ng'abantu abatannafuna passport empya bwe bagenda okusanga okusoomoozebwa nga batambula n'ebintu ebirala. Basaba muteekateeka entambula yammwe bulungi muleme okutataganyizibwa. Wadde nga kiri bwe kityo tusigadde tugaba passport bannayuganda abasaba wadde nga abasaba bangi mutambulire ku ngeri appointments gye twateekawo. Teekateeka bulungi entambula yo osabe passport ogifune olyoke otambule leka kusooka kufuna lugendo. Omutindo awamu n'okujingira passport nakyo takiresse mabega n'atendereza passport za Uganda nga bwe kiri ekizibu okuzijingirira. Passport endala gy'oyinza kusanga ng'esingako eyaffe twakikola olw'okwagala okwongeramu okunyweza entambula y'Abannayuganda okubanga Bannayuganda batambula ne passport teri agamba nti ate eno eriko akamogo oba kiki. Kati yesingirayo ddala obulungi mu nsi yonna erimu obubaka erimu chip twateekamu akooma ne tuteekako obubaka bwo nti singa omuntu aba agezaako gikozesa tasobola kubanga obubaka obwo tasobola kubutuukako. Bw'agezaako butuukako ayonoona bwonoonyi passport era n'aba nga tasobola kugikozesa. Mu mbeera y'emu akoonyeko ne ku nsonga ey'okufuna visa n'ategeeza nga bwe zisabibwa ku mutimbagano ng'omuntu tannabatuuka mu nnyaffe Uganda. Naye visa online kitegeeza nti ojja kufuna visa ng'ogifunira ku mutimbagano tetukyagaba visa ku nsalo zaffe. Omuntu yenna asemberera ensalo zaffe alina kubeera ne visa gye bamaze okuapprovinga okukakasa nti waddembe okutambula okujja ab'oku nsalo basobola okuteekamu ka visa. Naye ate bwe baba bamaze ogya approvinga osobola okugenda ku embassy yonna ziri embassy 14 ze twateekamu machine zezo ne bakuteeramu visa. Alaze n'abantu abakwatiddwa nga bayingira mu nnyaffe Uganda mu bubenyi bw'amateeka era ne bakwatibwa. Bakwata abantu abaali bagezaako okuyingira 6 nga tebalina bisaanyizo bulungi 6 Bannakenya 5 n'Omunnayuganda 1. Era twafulumizza mu ngeri ya deportation abantu 4 okuva mu ggwanga. Omuntu omu yali ayagala okufuluma eggwanga ng'alina emisango nga baatuloopera dda nti omuntu ono alina emisango wemulabirako mukwate ne tumukwatira ku nsalo yaffe Entebbe. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.